yafulumiza ku Twitter ye nti no Dr. Kizza Besigye bagenda kumuwanika kalaba ku Heroes Day. Ekintu ekyatumazimu amanyi tugamba nti no lawyer waffe Erias Lukwago ne Kaluwa Martha bali ku kisibu twagala otutangaze ku nsonga zino eza Dr. Kizza Besigye n'omusango bwe gutambula. Ngaba tusetu banyonyole enkyana eggulo omupango ogw'okuteeka Dr. Kizza Besigye kalaba gumaze ebbanga nga guteekebwateekebwa. Era nga bwe twabanyonyola ng'omwaka gutandika Dr. Besigye yali wakuttirwa ku Riverside apartment e Nairobi. Mukama yassabibye ne wabeerawo ebyabeerawo ne batasobola kutuukiriza nteekateeka yaabwe yakumuttirawo. Naye ekigenderwa kyali kyakumuttirawo. Gavumenti ye Kenya tekwatangako Kizza Besigye. Abaamukwata bamasinali abaava eno era nga balina omupango munene nga bapulantizeewo ebintu bingi ne bamuvuga Matumbi budde paka kuleeta kumusibira mu Machindi Barracks oluvannyuma mutwala mu General Court Martial. Kati ekiri mu General Court Martial kikyo nga Bayibuli eyogerako ekya Pontius Pilate eyawozesa Yesu nga naye Erika Herode yamaze dde okugamba nti awo ye wakutwala kalaba. Ng'omulimu gwa Pontius Pilate kwe kulaga nti wabaddewo kale okumuwisaamu mu process ey'amateeka naye nga biri byawedde dda. So Freeman Mugabe kati Pontius Pilate akola mulimu gwa Herode. Era ekyo General Muhoozi yanyonyodde. Tumanyi bulungi General Muhoozi ye Crown Prince omulangira alinze Namulondo. Omulangira alinze Namulondo essaawa yonna taata we Rutema ng'omusika wali era kyovula agiyita standby generator. Kaakati ye CDF ye Commander of Defense Forces w'amagye ag'oku ntikko. Superior Gati byayogera asamwasamwa na bigambo by'abayogera ababigira ddala ku mulongooti waggulu n'alyoka abituusaako eri eggwanga. So kye yayogedde yannyonnyodde omupango kitaawe nabo bennyini mu makye be bateekateeka okulaba nti kizigundi Pontius Pilate nga maliriza omulimu gwe bamutwala kalaba. Yagambye kumuteeka ggulu nti omuti gye gumulinzi okubagenda omusiba nga bano bwe basibanga akandooya ku Clock Tower n'okusaayo Queen mulembe gwa Amini ne bakola ebyo. So issue si nti nze Martha Karua ne balooya baffe tetukoze mulimu gwaffe. Kimanyi bulungi tugezezzaako kyonna era tukyagezaako naye wakati mu mbeera ey'obukubi nti bwatuuka nga ne munnaffe omwerondi Kizza batuuka ne bamuyoola ne bamuteeka mu kakuli ne bamuweereza ekitalyamu amala emyezi 9 nga tawozeseddwa nga n'emateeka gagamba nti sikiboneza ekisinga obunene ziba nnaku 3 naye n'amateeka ne bagamenya. So mu General Court Martial teri mateeka teri ssemateeka bakolera ku biragiro bya Herode. Okay. Kakati katugeze lojja okwogereza taata lojja okwogereza wasinga singa n'agamba ano musajja nedda tuganye. Kakati ng'atooteekateeka kwanjula biba bikomaawo tusabye ebisookerwako nti omuntu ono mumukkirize abenga erusira abantu bamutwalira emmere bamulabe ne bagaana n'okumulabako obulabi Dr. Besigye okutosobola kati kumulabako n'okwogera naye bw'otuukayo waliwo ekisimu kye baateekawo abeera eri mu kigiraasi nga bw'olaba gundi bwe bamukwata mu kakeeki Omar Bashir oyo wa Egypt bamukwata ne bamuteeka mu kakeeki ng'omulabira mu kakeeki omulabira mu kakeeki nga ensolo enkambwe etayiga so gundi yes Omar Bashir wa Sudan. Kakati nabano Dr. Besigye bamututte ng'ekintu ekyonseera kye bateeka mu keeki. Kakati omuntu agaana okulya emmere okuleetera emmere bw'ogaa nti asobola okukuweesa bbeeyiru omuntu akwata looyawo
n'amusiba nga tamuwozesezza noga nti asobola okugamba okugandi bakuwa ebbeeyi omuntu gwe twagambye nti waliwo ensonga zetwetaaga zigendeko mu kooti etaputa ssemateeka eddemulesi mulungule nga temunnagenda mu maaso esooka esittaanye ne bagamba ye temutubuulira ebyo ffe kooti zetaputa ssemateeka tetukwatako kale ogwosuubira ayinza okuga nti tukukkiriza togenda weeyimirirwe kakati omuloodi kiki ekiddako okutaasa Dr. Kizza Besigye ekiddako ebisinga ffe ng'abamateeka sijja bikunyonyola ne strategies tetulina okusinziira command center y'e Katonga ebyo si byakumpewo naye kyabannayuganda kwe kumanya nti kino si kya Besigye Besigye yabagamba ye bayibuli bwakisoma emuga nti omuntu awangala emyaka 7 kati yali n'akaaga 9 yali bwe yayogerera yali abula emyaka 2 naga nzimbulayo n'emyaka 2 nfe emyaka 2 nja kugifanga nwana kakati ebyo mu bayibuli nga bibituufu agamba abulayo omwaka gumu nga Dr. Kizza Besigye ne Haji Obedi Lutale ayina mission engaze nnyo ey'okuyeekera gavumenti nga bagifunidde ekirungo ekipya era nga balaba nti ekirungo kino ekipya kye bagifunidde eky'amaanyi we kinaawangibwa mu kyokulwanyisa kyabwe gavumenti y'omulabe Museveni tesobola yadde okumalako essaawa 24 mu bufunze tesula olw'obugazi bwa missoni eno ne balaba nga mu Uganda temuliimu ddiiro gazi kimala okusobola okujanjizaamu ne batuula balowooze ku nsi bwe bayinza okwanjiza missoni eno kubanga nnene nnyo ate essasi erisembayo eririna okukuba omulabe Museveni afutubadde ku bannayuganda emyaka 4 abakugu we baatuula ne balaba nga eggwanga eriri seefu ey'okwanjizaamu emmissoni eno ey'omuzinze ennyo erina okugoba omulabe afutubadde emyaka 4 nga liggwanga erya Kenya mu kibuga Nairobi naye teweerabira nti abakugu bano abaatudde abasazeewo nti etuule Nairobi missoni eno akabiriiti akasembayo tewali nsi esobola kubamma visa bamaanyi nnyo ne mu nsi mwe batambulira basobola okubamanya nti gundi yazze mu nsi ezirina democracy mu nsi Museveni mwatatuusa mukono mu nsi ezisobola okuboggolera Museveni nga si Museveni yaziboggolera mu nsi eziri ewalako mu nsi ezituwa obuyambi nga missoni eyo yali esobola okuteesezebwayo kuba abakugu basobola okutuukayo bano abaagiteesezza naye ne balaba yewali seefu ew'okwogerera missoni eyo essasi erisembayo baakabiriiti akasembayo eggwanga erya Kenya mu kibuga Nairobi naye ng'eggwanga lyerimu n'ekibuga kye kimu n'emyezi egitannawera yadde 6 waliwo bannakibiina 35 abaakwatibwawo ku misango gye gimu era egy'okusekeeterera oba egy'okuyeekera gavumenti era ne baddizibwa okwaboobwe ne bawozesebwa eyo naye Dr. Kizza Besigye omuyeekera omutendeke era munnamagye omutendeke asobola okwambala ebiti ebibiri ate era nga bye birwanyisa gavumenti kubanga Besigye amanyi ekyo kitegeeza okubeera omusirikale wa gavumenti era amanyi kye kitegeeza okubeera omusirikale w'ekiyeekera Besigye omusirikale w'ekiyeekera amanyi bulungi Museveni era amanyi bulungi obukodyo obukozesebwa n'okuyiwazi gavumenti kubanga yabukozesaako nga ne Besigye ono ayambadde uniform y'amagye aga gavumenti amanyi bulungi nti gavumenti ya Museveni tosobola kugizannyirako oba kugiyisa kiyenje oti ku mumwa nga yo nkoko n'etakibojja n'agamba nti nedda missoni erina kubeera Nairobi we baakwatira bali naye nga Besigye wa mirundi 2 akola ebisuula gavumenti era akola ebikola gavumenti bw'abeera ayambadde uniform ya gavumenti amanyi Museveni nti abajja mugwamu kubanga yagirimu okeera bangi be bagwamu ne mu biseera nga intelligence tennafuuka y'amaanyi nga ne Besigye ono ayambadde ekyambalo ky'abayeekera akimanyi nti eyo strategy tesobola kutwala buyinza omulaba asobola okugigwamu lwa nsonga
inti yaliko omuyekera amanyi strategies entuufu ezikozesebwa okutwala obuyinza ekyagwe Nairobi tekyamukanga kukyusa mission singa eba yaliwo oba singa ezzebuzi n'alaba ng'ekyali Nairobi kyali kitono nnyo nga katika kibiriiti eno ayina kugitwala mu ggwanga lya Kenya ate Museveni watuusa omukono oba olaba kisoboka. Dr. Besigye ne Haji Rutale batambula bonna oba batambula mu nnaku za njawulo batambulira ku nnyonyi emu oba batambulira mu nnyonyi za njawulo batambula ku lunaku lwe lumu oba bayawula ennaku bwe baba nga batambula bonna nga n'ababbi abagenda okubba obubbi omuzigo bwe baba bagenda okunona omunyago buli omu ayita mu kkubo liri baleme kuteeberezebwa kubanga ekibinja kyonna we kibeera automatically wakyayinza okubeerawo obuzzi bw'emisango naddala obudde obw'ekiro bano abayekera abagenda okununula gavumenti era ng'essasi lye bagenda okuteesaako lyeribula lyokka mu kyokulwanyisa tujjewo omulabe ne bateesika kugamba nti nedda buli omu agende lulwe tubuzeebuze oba omwagende mu nsi emu alweyo eyo gy'aliva ajje Kenya nange mmwegattireko awo naye ne bafuluma mu kiseera kye kimu era ne bayita ku airport y'emu oyinza okwesanga baalinnye ennyonyi y'emu ne batuuka ku lunaku lwe lumu bw'oba olaba kisoboka era ebeera mission nga ddala kituufu egenda kujjako gavumenti naye nga bano abasaala bagikulembedde ate be batambula bati ng'ensanafu batambula beekutte bati bw'oba olaba kisoboka oba olaba nga Dr. Besigye yasobola okukikola batambula lunaku lumu oba batuuka mu ggwanga erya Kenya mu lunaku lwe lumu kakati ekyo kiba kibalemye okuddamu tugende ku kirala eri mwakwatayo babiri bokka mu woteeri mwe mwabasanga mwakwatayo babiri bokka oba mwasangayo ne bannakenya abalala bwe muba mwakwatirayo babiri bokka then bwali bwetaavu ki oba obutoogerera nsonga eno mu Uganda kyokka ng'ate era bakimanyi bw'obeera Kenya obeera ng'ali mu Uganda oba mulimu bannakenya be babakwata nabo lwaki yo gavumenti ya Kenya tennatusiigira ku kifaananyi kuba gisomberaako basanga baleeta obuyeekera n'ensi endala ebadinawunsinge era ebakangavvula esobole okusanyusa Uganda gyete ennyo okuzaama baalimu bameka baalimu babiri ba mwalimu ne bannakenya n'ekyo nkibalekedde tugenze ku kyemmundu emmundu eno yali registered emmundu zino zemugamba piste ebbiri zemwakwata ne Dr. Kizza Besigye zaali registered oba tezaali registered bwe ziba nga tezaali registered then za bulabe eri gavumenti yaani eya Uganda oba eya Kenya waliwo pisito esobola okusinziira Kenya n'ekuba mu Uganda era pisito webeera mu Kenya eba egenda kukuba mu Kenya katugambe nti Museveni ye yazeekengera nti zaali zigenda mu nsi ye kumuyeekera mu bufunze Museveni alina intelligence mu nsi etaliiye okusinga gavumenti ekulemberayo teweerabira teziri registered kitegeeza gavumenti teziinaako kulada tezirengera gavumenti ya Museveni yo yajjawo ebitangaazo ebirengera emmundu zino mangu ago n'ekimanya nti tezirina registered era abazikozesa baagala kuleeta buyeekera si mu Uganda si mu Kenya
bazikwatidde wabula mu Uganda nayo gavumenti ye Uganda nga teeraliikiridde nti onayagala kundeetera migozo bano nesikayo busisi nti nedda ono tayeekera beeyo wabula ayeekera nze. Emmundu ezo zaali za bulabe eri gavumenti kyebbiri gwe omulabi wa vidiyo eno bwe boba otunuuliramu. Emmundu ezo zaali za bulabe eri gavumenti kyebbiri eya Kenya oba eya Uganda, kubanga ate n'owa Kenya akimanyidde ddala bulungi nti owa Uganda amanyi okuyeekera zi gavumenti, kubanga akimanyi ekyagwa Rwanda 1994 amanyi essasi lye baakuba Desire mu mutwe, amanyi ekigenda mu maaso e Mogadishu, amanyi ekigenda mu maaso e Congo, era amanyi ekigenda mu maaso e South Sudan. N'atafunamu fiya kugamba nti nze ebiseera ebisinga ntera okukwatagana ne Uhuru Raila twepinga era tuli ku kibiina kyanjawulo mu byobufuzi ne waliwo etutuuka nga tulina okugatta obwongo okuyisaawo ebyaffe, era waliwo ne lwe twagenda mu Uganda okuyisaawo ebyaffe ye n'atatyamu kugamba nti naye ye Besigye wano aba teyeegasse na Museveni kuyisaawo bibye tebalinze mu kuyeekera nze kubanga teweerabira. Owa Kenya yagenda mu Amerika era ne batta emikago gye batta, ono n'agenda ew'omu China n'ew'omu Russia, abalabe b'omu Amerika n'omungereza nambeemu, era ne bamusuubiza n'oluguudo nga yetalowooza nti Museveni ayinza okulowooza nti nina bye nateesa n'abasajja nga atandise okunsekeeterera, era ye n'akiraba nti abaali basekeeterera ye si ye yali asekeeterera nze. Emmundu zino ezitali registered mu Kenya za bulabe nnyo eri Uganda, so si za bulabe eri bannakenya, naye nga mu Kenya waliwo n'omukungu eyakozesa obubi emmundu. Kitegeeza nti emmundu eri mu Kenya ebeera ya bulabe eri bannakenya, naye ye ekyo n'atakitunuulira n'agamba abo basibe ba Museveni gende babeevunaanirire eyo. Waliwo rumors ezigamba nti emmundu zino bayingira nazo, kati kye simanyi ennyonyi zitereka emmundu oba tezitereka mmundu. Nnyonyi kyeyeetereka emmundu ne yeerabisa etyo ng'eyinza gikuweera ne mubwengula n'oyita nayo ku immigration. Kampani kyeyeyeekera Museveni emuyeekeza pisita ebbiri era ziba nga si za nnyonyi nga zaayita ku airport. Entebe ne ziyingira ku airport Jomo Kenyatta. Ate Besigye ayeekera gavumenti ya Museveni eyeetaaga ebyuma mu Uganda ate afulumya bifulumye ng'abitwala Kenya, bigenda kumuyambira Kenya. Oba yo wa Uganda wano ku immigration talina byuma biraba, asobola okulaba n'eddoboozi ly'omuntu ayogera n'akimanya nti liyinza okuyeekera gavumenti oba liyinza okuleetera eggwanga obuzibu. Kine muhoozi bw'ayogera ekibi ku Kenya kitaawe kimwetaagisa okwetonda ku lwa mutamani we timutusonyiwe bannange omwana yatabudde omuliraano, ate n'atatya mmundu kufuluma nga zisala okuva mu Uganda ziyingire ensi y'omuntu omulala. Tebubeera buyeekera n'atatya kutangira bulabe buno, era naye n'atalowooza nti lwaki ate zigenda eri ate ziyina okuyeekera nze kubanga nafunako dda ku lukwe lw'okunjeekera. Era bwe kiba nga lukwe lwa kutabangula nsi zino ebbiri tulwanagana oba bafune base bo basobole okusinziira wali bankube Besigye yabadde omutuufu ow'okutambula nazo. Oba zaabatoloseeko nzikiriza n'oweeri ne zimutolokako, era oweeri we zimala okumutolokako naye gavumenti yeeno nezuula nti ziri registered mu gavumenti ya Uganda. Lwaki ono ye si yapanikinze? Lwaki owa Uganda yakoze paniki? Lwaki owa Uganda yakoze paniki?
ne tugenda ku kya crime scene. Crime scene eri walala ne forensics bamukolera wala gwe simanyi baani abo abaamukola naye ate omusango guwozesebwa mu nsi endala era yo yakirabye dda ti guno gwa kinnamagye nyensi yeeno ye ekyebase ate nakiraba nti bano baabadde basibe baayo oba yaali badde yakutte dda abaabadde bakolaganye nayo nabo kubanga tebabadde ate na nsonga ebajja eri kujja wano nga bazze kwogera bwogezi ku kyama kubanga akyogeredde wano abanga akyogeredde eri kujjako nga waliwo abantu ab'omuzinzi be babadde bazze okusinkana ng'abasajja ba risikinze gavumenti ya Kenya sinnawulira yadde omulema bwe yakutte nsonga eyo crime scene eri walala forensic yali wagutamanyi nti oba baakola. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange yeze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amanya gene ngali wala na netaze enamba yange yenu eri 0707763711 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu visa zibuze amakaga kolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kumala nja kulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.